direction ba minister bano jibatutte yegenda okumalawo obulyake yegenda okunyweza obuweereza mu bantu ekisooka obulyake bwa Uganda obubbi oba obukenuzi oba obukumpanya you cannot fight it as individuals mulina okukola teamwork okuviira ddala eno wansi kubanga gavumenti erina tekola yokka si muntu yokka tulina ne constitutional institutions ezaweebwa mandate neziremereddwa ebbanga lyonna tonna twabagamba nti kati Uganda weeri ebanga omulwadde bamuyita mulwadde yalwala multiple organ failure Uganda yatuuka waawo nga wetu nebintu nga wali ebikola kyanga Uganda alwala multiple political failure multiple economic failure multiple social failure kiki kyendeseeyo buli kyokwatako kyafa buli kimu kifu ebyokwerinda wano wosanga kankuwe ebikola ebyokwerinda binywevu kati mu byokwerinda wosanga omuntu ajja okukwata omuntu muna Uganda naye ng'ayambadde akakookolo ne bakuwambawo ng'akuwamba ayambadde akakookolo ng'ali mu yunifoomu ya gavumenti ey'amagye omanyi bwe musanga abasirikale oba abapoliisi eyo yunifoomu gyali mu CA ng'omuntu se gavumenti ataya kati omuntu najja okuwamba omuntu ng'ayambadde akakookolo nditizinomo najja okukwata n'awamba abajja okuwamba Muwanga Kivumbi baali bambadde obukookolo ng'obujja naamututte wafeesi wakolera mu kitongole kinga n'ab'ebyokwerinda nabo baliwawo beesansabaga abapoliisi we bawambira ow'ekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi nabo katono badduka emisinde ng'ayambadde akakookolo awamba Muwanga Kivumbi abapolisi bewunya nga balaba bamuntu nsolo abambadde obukookolo bwe bekyanga abali ku firimu era oyinza okulowooza oli ku Netflix bamututte nga bano basigala bajagaladde bati kakati ebiro bwe bituuka bwe biti nga bwe tulimu ebya Uganda tuli mu biseera ebizibu ennyo ebyetaagisa okuddayo ewaka abalina ebifo by'obukulembeze ne beefumiitiriza titutuuse tutya wano mu Lugube eggwanga lyatuuka bukyayi butamanya butategeera kubanga oyinza okuba n'abantu bangi abali mu bifo by'obukulembeze naye nga tebategeera butategeera sigamba knowledge nengamba wisdom kuba ebyo byanjawulo that they don't have wisdom kwa wisdom esingako ku knowledge nekulaga knowledge kuba kumanya kino kyenkola kigenda ku propagatinga ki kwa bamu bakozesa malala nokyanga omusajja nga mukulu naye nga alina amalala ennaku zino waliwo entambula abavubuka gye batambula nga abuuka mu step bwati nga agenda okugwa nga abuuka mu step nobuuza ate ono kikijja entambula y'amalala kati simanyi genezi batambula batya ng'atambula ng'agenda okugwamu bwati obalaba okozi nze siri muzibe tisiraba yoga ati ate ono bw'atambula nomala abalala n'omusanga ng'empala agisibye eyagala kugweno wansi ku magulu gwe mulembe oguliko ne bakugamba mulembe oguliko naye omulembe oguliko gwe totambula na mulembe fe tusoma Bayibuli etugamba muleme kubanga omulembe guno ogwakyama gw'osanga gw'abakulembeze naye nga batunuulira ssente n'obukunkumuka n'osanga omusajja ng'ebigambo ebimuvaamu n'obuuze no byali muvuddemu kubanga alina buli kimu ng'alina enkwe balamu wakuttaanyweze balamu tagenda kumalako enkomerero ya byonna balamu ajja kubanga wangadya kano kamusaliremu omugaye ti obbi olutamaguza akugamba enkomerereyo ojja kubanga wangadya twamugamba nga bawamba abaana ndi munnange ng'abantu bafe babawamba gwe Uganda Human Rights Commission omanyi ekigambo Uganda human kitegeeza bantu rights dembe commission kitongole naye kukwenda okuwaabira abalina okutuyamba ku by'eddembe omulimu gwakyo is to promote human rights nabo banoonya ddembe oddukewo yalina okutaasa yasinga n'okukaaba okukusinga eno bataddeyo abantu tetubategeera buli muntu bamusuula eno tetutegeera sina nawe ndiira negate gyenzirukira ate naye anoonya wakuddukira Mwai Museveni wakakiiko kano ekitiibwa wakasiiko kano ekitiibwa omukazi watuukira okuvaayo bantwala n'agamba mukama we yamuwa omulimu nti owayi wakakiiko kano ekitiibwa mukiwamba abantu ekirimu nabaddega baba bayinza omuwamba enkeera
Embera omanye gaye. Nande ngamba ndio wakati waliwo amanya agatogerwako nga bolyogerako enkeera bakutwala. Yakute. Nawulidde awanja gati sibo wakukati ku lukiiko lwaffe luno ekiti. Ngamba ndiwulira omukulu w'ekisomesa agamba Faaza nti wako ku kereziya ekitiibwa. Omanya Faaza alina omujjayo mu kisomesa ekya mugobe oba mugire. Osanga omukozi wa Honorable Lutamaguzi ku kampu ki? Kampu Lutamaguzi. Wagamba sebo mwami Lutamaguzi Honorable. Wakufaamu ekitiibwa. Obomanyi ndi omukozi obyasirikidde bingi era bw'oba mugezi omubeto ekiki naye nze we kusinzira nadde manyi tibajja muwamba mu bbanga litali ttono nnyo era nagambye omuntu wange kuba namuwuliranga abalaata tetumugamba nti kibu tulina abantu ababula nti ekikulu abo simanyi b'opposition bawakanya buli kimu ne bajja ne baleeta emboozi zaabwe nze naye nibadde ngamba yabadde ku kiboozi kya Netflix kuba ennaku zino wabeerawo ebiboozi bateekako bya AI nesootse kwetegereza nnyo mu vision mu lupapula lwa gavumenti nti new vision tasobola kuteeka AI ku pepa ye n'amugira nga kati ate asuddewo ekintu adduse nga bwakisuulirawo bayinza omunywa ngaddeeka oba akyaliyo naye nabadde nkugamba maama nti wabadde byoyogera bituufu kubanga bwe twajja okwogera gy'oli weefuula atamanyi kigenda mu maaso asimuduulira talina kyakaaba gw'oliraba kimaama omukyalo oyo aliraba kiwangadya ffe twamugamba nti bwe buziba bulina okukya ate bwe bukya era bulina okuziba kati atuuse mu kawungeezi ke ffe tulaba nga waliwo ekiwamba bantu n'abamu babuzawo oli ajja n'akumunenge taata weekuumire mu nnyumba simwewe ziwera ssaawa emu kati bawamba buwambire batwa n'obuga nti bwe buziba bulina okukya ate bwe bukya bulina okuziba tusuubira nti embeera yatuukaawo owa osomye ekigambo Uganda Human Rights Commission akulira ekitongole naye anoonya rights z'okuba protected akulira ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu naye anoonya ali mu kulaajana erirye eddembe lye talirina kati we tuli si wa bulijjo era sebo nabadde musaba yetondera abantu abaana b'NUP be yakudaalira osabani omukyalo oyo Wangadya Mariam bw'aba akyasobola okwogera banyinza okwogera wano ng'ali ku basement mukama we yamuwa omulimu n'atuuka omuga isi bwe wakitowa ku kitongole kyaffe ekitiibwa kuba abo bonna bakaada eno ekitongole kyaffe okifudde jirikiti ly'abaagwa mu byobufuzi buli jirikiti nejirikiti olumu lisunsula ejirikiti ligendako mbwa zokka bw'osuulako kapa bakuganga ojooga kapa ogisuula otya ku jirikiti walola beeyo omuntu azuula enkoko ku jirikiti era basuulako mbwa naye oli watuuka okukugazebo n'enkoko n'ogisuula ku jirikiti Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Adam Kyungo Honorable Lutamaguzi Semakula bwetuli onako jukira oyo omukyala kaada waina remo ne bebasuulayo bakaada naye oli bwakeera nti siboleka kuddira kitongole kyaffe kifuula jirikiti osuuleko kapo kiwe ku kitiibwa osuuleko ayina zonna ezaafa pusipusi osuule kuno ku jirikiti lyaffe ononye obumesemese osuule kuno kakati omanya nti naye byasirikidde bingi because most of those government officers are no longer serving this country. They are sycophants, total sycophants. So yamaliriza bubi obudde bwo bwamaliriza nerero ndabi attorney general mu parliament nganti oyo mukyala yakyakulira akakiiko k'eddembe okutuusa nga president amukakabukasi attorney general yakakajukira n'attorney general naye psychophant togamba ono mayanja gwe bakaleeta omukubi w'engalo oyo newe kiteetaagisa kati naye tosobola mwita mukubi wangalo
wangalo kiki yali akoze kyotora abadde minister w'ebyettaka so what kimbuulirayo achievement gyakoze nga ali minister w'ebyettaka kati ono Attorney General awabula sibwe kiri muwabuzi wa government kati oli bwabe tawulo yagisuddewo onomu twala kunjegere agabi oyo akyali okutuusa ligale linnya lye likyaliyo but she resigned physically kati n'omusaala gwajja guteekayo ngoli yalizainize ragamba I have gone away physically kati ekitegeeza n'omusaala gwe bajja gumuteekera ye ekintu kyo nkikusuuliddewo kikyo nkituddewo ngenze ne mu office taliimu and it is very rare mu Uganda okusanga omuntu alizayininga kuba kati ennaku zino ne bwe bakulinnya ku muntu osigala ogamba igwe naddala mu bannaffe bano abaagala ennyo ebifo okufunamu omugaati watuuko okugusuulira wate tadduka mu ggwanga kuba this country is safe for her todduka mu ggwanga wangadya tadduka mu ggwanga twamubuulira nti embeera eri mu ggwanga abantu bababuzaawo abamu tetuliddeyo kubalabako n'agamba mbu abo boogeza byabufuzi todduka mu ggwanga wangadya olinga anyumirwa ekigendo kuwangadya nze sina kyenyumirwa oli musanyufu kubimutuuseeko luli yali alajana kibi kye kimutuuseeko yagamba commissioner bakola nabo kibi kye kimutuuseeko bakozesebwa bano be yalonkoma kibi kye kimutuuseeko yagati ba commissioner baatula nabo commission bakozesebwa bali be yalonkoma bali mu kuduumula budget ya parliament bafune ebitundu 20 kuyo kati mwami Museveni we yabasonyiwa nakati katujja kujja lwaki watulonkoma nti bo okusinda kuwangadya abo be bakozesa ba commissioner baatula nabo mu commission kati nga akakiiko k'eddembe ly'omuntu head of waba commissioner obeera ne powers kati bwoba tolina maanyi tubaddenga tubagamba nti bajja kuba wange ebifo naye nga temulina buyinza mwenna muli bakaada you are not serving our country you are serving individuals fe bakaada bwe muba mulwana tebitukwatako kubanga temusavinga fe musavinga interest za kadaism ko commissioner inako Simeon Nsubuga oyo yali MP ate mujjukira nnyo ye yatembetanga ekyokujjawo emyaka ne bamusuuleyo ku jirikiti ye kati oli nabuusa tibulomo nosuulanga ku jirikiti ali ku jirikiti Simeon mukwano gwange yakuume jirikiti afande Simeon ko sebo era namugamba oyo twatambulanga naye mu parliament musajja wange kuba twaliko naye mu UN oyo Simeon ng'asaavinga era mu bantu bonna nze nalinako buses mu bantu bonna yalaba ku buses zange nga zikyaliwo I can testify mu bantu bonna bakasuka kujirikiti ne bamusuula kujirikiti bonna bali eyo ku mayirikiti gaabwe waliwo Shifra Lukwago basuula kujirikiti kati ono n'abayirikiti akaaba mujja kuteeka wano simanyi mungira ki please temutukaabye temutululumira kuba ffe waliwo omuzimu ogululuma n'ogamba ogwo muzimu yadde tetugikiririzaamu kwata emboko tuguyigge wano totululumira okaaba biki mukama we yakuwa omulimu beerayo batwabagamba nti ebiro bijja kutuuka nammwe mukaabe abafalisaayo abasala emisango nammwe babasalira emisango kakati Attorney General agambe tuulawo ku jirikiti lyammwe tovaawo gw'odduka mb'ovaawo ebiseera bijja kutuuka kankuwa ekyokulabirako Yezu bwe baali bamusalira omusango bagumusalira ku weekend lwali lwa mukaaga gw'oli musiraamu ndi mukatuliki Yezu waliwo omusajja ku mulembe gwa Ponsio Pilato nga tannaba gumusalira waliwo amaka ga Kayafa mwe basalira Yezu omusango kati mu mateeka g'Ekiyudaaya ekkooti tezikola ku weekend owulira sebo ekkooti zalinga tezikola ku weekend mu mateeka g'Ekiyudaaya naye olw'okuba bano baalina ebigendererwa bye ne baga nti yadde lwa mukaaga tumusalira omuki era ne bamutwala mu maka g'omusajja bamuyita Kayafa gye bamusalira omusango nti ono avodde yeeyita mwana wa Katonda kati bano bamusalira omusango nabo ne kibakwatirayo nti musalira mutyo omusajja omusango ku weekend kuba ekkooti tezikola
era jali tezikoze n'olwokuba nabali beekobaana n'abekodaga fetumaze okugusala era ne bagusala golowooza Pontio Pilato kyamugibwako era naye n'atuuka naga batsebo njagadde kusanyusa Abayudaaya kuba yali agala okusanyusa Abayudaaya naye aga nti omusajja talina musango naye okwagala osanyusa Abayudaaya n'agamba akomererwe kuba amateeka gaffe bwegati bwegagamba nga bakoze n'obuyaaye ne bagumusalira ku weekend kuba weekend kooti tezikola kakati n'omukyalo ono obuyaaye bwe bwabadde akola mu kitongole ekyo kamusalire gamba lutamaguzi obutali bwenkanya obutali bwenkanya kubanga tugita hypocrisy obunanfuusi bwabaddenga ko bamugati munengedde ly'obuntu lityoboolebwa nti bano bajja lwakuba opposition nawe okaaba lwakuba okaaba nawe lwakuba olabika oli opposition gwosuulirawo otya mukama wo mulimu nga toli opposition yagusuddewo oyo opposition wangadya opposition wanupu osuulira wa UPC Radio 4 Radio 7 febwe tuba tukaaba ezemboozi z'abo abakufu tozituleeteranga tesimukufu abadde akulya bukulizi kakiiko kano oyo naye alaba embeera egenda maaso ntimbi ng'atuula ne bakaada banne wali eri kuba bonna bwe batuula ku meeza bagamba yigwe bonna yigwe talina kyalaba mu mbeera eno gye tuyitamu temutuleeta na kutukyayisa kutwogeza bigambo byanja mu mbeera eno gye tuyitamu walabye omusajja omu gwe bayita Muwanga Kivumbi wamulabyeko ekifaananyi kyekiri latest oyo mwana Muganda mwana w'NUP mwana musiraamu bana kugamba eyo CAI eyo CAI bwe bali kusala ensawo omubbi n'akusala ensawo n'oteekayo tibanzibye abantu ne bali kugamba nti eyo AI gwe lwaki olowooza AI walabyeko abafamire nga bakyegaana oba balina okukuuma obulamu bw'abanansi kyekiriyo but those are prominent Ugandans and some of you are silent abamu muli mu kulya basajja bakulu mwenna abalivuddemu ebigambo mwenna babagulaagula dda temukyategeerekeka era ffe tetukyababuulirako na kubigenda mu maaso kuba mwadda mu kulya ne kubasingira byonna kati bwe muba muzimba eggwanga nga mulina ebifo ebyobukulembeze mulina okubizimbira ku mubala gwa DP gwe yateekangawo lwakuba nti ogw'amazima n'obwenkanya naye bw'abanga tewateekawo bwenkanya it will come to bite you it comes back to you ogambye Balaam ne Namere balimalirizanga Wangadya nabati Wangadya ya resigning anti kati ate Balaam ajja ku resigning kati ate Namere ajja ku resigning bali kola mirimu gyabo anti nkugambye ajja kukuba enduulu atya obubbi obuliwo buteeketeeke ate nga Mwami Museveni yabalonze bamuyambeko okulwanyisa ku kitono nnyo kubanza omu kubakkiriza nti baba batandise okukola omulimu gwabwe tubeebaza we kiba kisobose owulidde ssebo mpulira Mwami Museveni mabegakaawo yayogera nakikugamba wano nti gavumenti ya Uganda yasasula obukadde bwa $14 ku mabanja gaayo naye sente zino minisita omu diverting ne banne mu ministry ya finance ne diverting ne baziteeka ku private personal account y'obwannannyini eggwanga lyasasula ebbanja lyalyo lye bagibanja obukadde 14 omanyi billions ezibukadde obwa dollar I'm talking about $14 million obukadde 14 obwa dollar mwe Museveni n'avaayo n'agamba bano bakwatibwe mu bwangu wawuliddeyo gwe bakutte jesi ne bo baba mawulire gabbali oba ga gavumenti nedda lwaki no yagamba babawe bamuwa alipoota yasaba alipoti mu bwangu nnyo era baveeyo bakwatibwe wawulidde gwe bakutte kwenna kugambe nti Uganda eboota omanye yatwala sente ezo zino sente si za Mwami Museveni bazijja mu ggwanika ze muwa omusolo ne bakubinikanga ne bwokolola bakusaba omusolo nakugaa kati banaatera natusaba omusolo gw'okisigeni nti buli asokisijeni tuwa omusolo lwaki osokisijeni waffe Uganda eboota boota bazikutte
bazikomezaawo sente zabbibwa mu Bank of Uganda ze bajjako bebaba kwata baziza wawuliddeko nti baziziza bigenda kubanga byanita amongo ebyanita amongo ne babakyamuukiriza uloza Anita Amongo basobola omusiba tebasobola Anita Amongo bamusibe bakyanoonyereza kati onoonyereza otya ku mukungu nga abakozi b'ebbo abasiba the people who are in prison, they are in prison because they received money from Anita Amongo, the Oborez and the group. Waki yali wabweru Obore yakulumye nnyo kumukwata teyanumye kubanga akafa omukkuto tekaluluma era bwolooza baluluma eri kati eri basabye ne case bazanya abali ku luddo bazanya kubena obumbi bwabwe gye buli buzanya walabyeko omukungu wa gavumenti gwe basesemya sente nti ebizimbe bye wateekamu esente ze wateekamu ebizimbe tubitunde ayo police teriyo yanti kyenkugambye so ogambye bobore balina ku chase bali ku chase basaba beyire lukera embuto zaabwe nene n'okusinga ezaffe abali ebweru kati nzolowooza bonfulumya ne banteeka n'obole ani gwe bagamba abadde omusibe balabo olubuto lwa Lutamaguzi luli eno ku mugongo lwoli nze ndyewa akafa omukkuto tekaluluma kubanga singa mwali serious ng'ensi ze China ensi zino ze mwegomba simanyi zinowe zi Singapore ziteekawo nti okubba kuba risike bwe bakukwata Kongo ko omanyi kigambo kibayita risike nasoma byanfuna you make a stealing risike nti bakwata n'ebyobye byonna babikwata ne babitunda ne bana ababbi boogerako boogezi ne bawane kati abo bali mu makomera naye teweewuunyanga mu myezi 2 babawadde beyiro nga bayimbuddwa ani chief accounting officer wa parliament aba town clerk owa parliament clerk wa parliament clerk wa parliament wawulidde nga bamwogerako ngugambye bali sente bazijjanga bole ne group zaabwe chief accounting officer wa parliament is a clerk of parliament wawulidde nga bamwogerako era ojja kuwulira nga bamuyita ne ku state dinner nga boolaba bano bannaffe nga walabanga basiraamu banno kuba oli musiraamu nga babayita ku state mauledi naye nga bavubuka abasiraamu bali eri babajjamu amannya abalala bali mu makomera kakati n'olwekyo nze I believe Anita Amongo tebagenda mukwata nete walaba emotoka bazi parading kukakaria ne bazivuga mu kibuga wano buli wabeerawo diversion ebyo bibeerawo emotoka zo wazira ko naziraba ngazitambula kaya kaso aba boda nga bali emabega bakube ngombe buli wa boda buli omukati asobola okwerekerwa wa boda asobola okumwereka so what balage motoka so what balage nyumba ze so what ababiko ne basalaka amaka no salaka amaka bwe bachamusa abantu bwe babugumirira omanye tewali gwanga liri mu bantu bachamukiriranga bana Uganda omulimu gw'okuchamuukirira n'okubuguumirira guli wano abantu bakuba mu so what happened kyekyo so what happened tukyalinda bukulinda ki bobolo batutte naye mukama wawe tusobola mukwata kubanga okimanyi naawe ekiri emabega golooza ono yalyanga yekka mu palamenti nti Anita Amongo yajjangayo omugaati n'agulya yekka bukwakku ataba yagulya nani the team is bigger era bino babateekawo ne mukyamuukirira ng'ani gwe baali bakutte wano mu bubbi n'olaba nti ono bakimusuuzizza ne bakamusesemya abamabaati mukazi wattu Nandutu yekka gwe baakwata kuba ye mugisu talina bamuwolereza mu gavumenti kati wano singa tolaba mufe ab'eggwanga gundi tuwolereza waffe lwaki bamutwala waliwo ennaku ezo yaani gwe babadde bawolereza ku lw'eggwanga lye Amongo bavudde teso nga imolimoli najja sebo mu muntu waffe nti yali azammwe kakati kati nindono owa Nandutu yani owa Bagisu okuva ebugisu webugisu yani imasaba atwala Abakisu naye agendeko mu basajja bagenti naffe waffe oli kooti yamusalira dda ati nkugambye bano bote baba president amwe ekisonyiwo anti era ogendayo nogambye naffe waffe bamute gisi yekka ye yabba
n'omubuulira ati nti abaatwala olukalala nga lunene lusukka n'abantu 30 lwe lwaki ono yekka omu gwe bakwata kubanga teyalina ba godfather godmother mu gavumenti god aunt ne god uncle bano bonna baalina ba godfather ensonga lwaki wano buli wokwata ku muntu waabwe nga bavayo bagamba wano w'ekitiibwa nakubuulira Anita Amongo bwe yajja simwogerako bubi yagenda wali e Masaka mu biseera bya campaign naga omuntu omubaka omungabbi naga kasite abawaako ne mulyako kasite yadde aleeta talya yekka era n'abeeyo nabo ne baga nti omukulu kyatugambe kyekyo era tumuzzeeyo tebaamuwa kalulu ne bamuwa n'addayo kakati eno system erimu eyammwe ey'okukyamuukirira abantu basiimye balamu byakoze balamu agezeeko kubanga bagamba kati kankuwa amawulire nakaseke ewuwo bangambye kapeeka engoma ebutalangu tractor zeetala teri bigureda yetala teri bulijjo byalagawa anti buli omuche yebuuza goyagala kuŋŋamba nti kati balamu yasinga amaanyi mu gavumenti anti baga nti ajja saawa yonna tewalabye ab'embale nga bakaaba tewalabye ab'ebulambuli inginiya labayo inginiya bulambuli bamutadde ku mpingu kati ab'enakase si kibi ekyo kyakoze okuteekawo bagiyita accountability okuteekawo tension but how long will he sustain? Will Balamu be the only person yetolole Uganda erimu districts meka 16 Balamu agende mu district 16 which man power jalina bano bali badde bamuyambako nga waliwo ebintu ebitongole byateekebwawo okulwanyisa obukenuzi takusobola tekiri sustainable kakati lwacholowooza ekyo kyaliko bagiyita penikira mu lulimi lwaffe nti owaye erinnya likuluma nti muweka penikira ewonya erinnya penikire wonya kansa ekakanya kubulumi bakakkanyizaako jasi kukakkanyako naye tesobola kubumalawo in fact ne mu district yo gyova genda olabe ekiriyo ku ttaka lyeyo genda olabe ekiriyo kakati gezaako kubanga ffe tugamba the word impossible only exists in the mind of a fool sijja kugamba it is impossible to fight corruption try but you cannot manage mugezegezeeko ng'era bw'omanya nti okubaakubako wano n'okubaakubako wali naye nga temusobola bano obubbi obuliwo buteeketeeke ne mutwalanga ssente ku disitulikiti naye ng'owulira nti ze baatutte ate zaakomyewo how n'oteekawo programu ya decentralization naye ate ssente n'ozikomyewo ne centralizinga kyogamba waliwo bagenda okulwana babbalamu bano babbalamu tebasobola kumalako era ababbi bameketa amanyo bagamba balamu tuveeko kugambye asobola okugezaako ize kada naye bamafiya goloza amulaba bulungi ng'era ono minisita w'ebyenguudo bya Mukama goloza bamulaba bulungi olina wosobola balina support ya General MK balina support ya General Museveni in fact balamu yatulanye bamungere n'obukuumi MK akolangani MK akolangani ye mudumizi w'eggye ly'eggwanga omudumizi w'eggye ly'eggwanga yalwanyisa corruption eranga ye senior presidential advisor kuchi oba assistant on special operations kuchi zinali badde nsubiro oyo emirimu gye yali badde agimala nnyo mu byakwerinda singa mbadde mpulidde yataite erienda gye nkugambye special advisor presidential assistant on special operations which operations I think operations are supposed to be in security no operation kinene operation in what basobola mwasaini ngogenda mu health ne basaini ngogenda mu education ne bamasaini ngogenda mu corruption anti kati uliriza special operations ezo ze yali sose kulaba mbeera y'abasirikale lwaki eddembe ly'obuntu livuddewo nti kati omuntu bw'alaba omusirikale amuwamba balamu ali kumite balamu yagambe mumalirivu ekimala tagenda kutiisatiisibwa nasobola okuba n'obumalirivu ne Goliath yali mumalirivu ka David ne kamusanya ne ka David ne kamukuba envumulo ne kamugamba sebo Goliath
buli lunaku okwata n'omenya naye nkufiirako leero kino kisanja akuna kisanja no muslim ezo tuziyita ngombo no more corruption nga babawadde ngombo okuva 86 simanyi kisanja kulwanyisa bwavu simanyi kisanja kukola ki naye mweyongera kuba obubbi bweyongera abaline abanundanga ebiralo byente kati mulunda n'obumye waka eze ngombo bwobanga onookyusa obulamu bwo weewale engombo tulunda njibwa mulunda njibwa simanyi obugubi wabulirako gavumenti ereese obugubi mulunde musajja omukulu n'omusanga ali kugombola asibya olunaku lwamba mwadde tampeko bbiri ez'ebijanjalo yejje mu bwavu n'obusaanyi mulunde obusaanyi simanyi mulime kamulali simanyi mulime molinga simanyi mulime ebigajji nga mubeera awo mu bulamu obwo obw'ekigayaavu era abo beba abasajja bebawe 15 12 mu biseera by'okulonda kakati ffe Balamu tetujja muvumirira silwa kuba ndi wano anyone who tries his best of fighting corruption as long as you have the capacity tetujja kuvumirira tukugamba where other agencies kyendala eziriwo ono wakakiiko ka gundi vako omulala ono wakakiiko ka inspector IGG bwe yagende Anita Amongo yakola ki IGG I'm asking the IGG what did she do when she went to Anita Amongo ati nkugambye tebasobola yomukubakwata bano bobole wakyo bali abalala atebo obole bano be wakwata kama motoka n'amayumba kati kyenkugamba nti bano bagende kompola bali kuzanyira ku bwongo kyogamba IGG naye atyaye wa Amongo kati kanku ekyokulabirako tosobola kukwata Anita Amongo kino kikulayirira ng'abaana b'abakungu bonna mwabaleeta mu parliament ne mubawa emirimu nga tebakoze interview era bafuna ssente empitirivu obadde okimanyi nti buli munene w'amaanyi wano g'omanyi ng'oggyeko mwami Museveni alina abaana be mu parliament babawa emirimu nga tebakoze interview ng'era baalagira it was an order to Anita Amongo kati gendayo lwaki tavayo nabyo genda anti kakati kyenkugambye yensonga lwaki lete basola mutwala mu kaduukulu nti yakkiriza okwaba emirimu abaana b'abanene order ng'oggyeko abamwami order naye abaana b'abanene gendayo ali ku parliament obabuuze nti wano waliwo abakozi be mwawa emirimu buli office ng'erimu abakozi 5 naye nga gavumenti ebasasula nenga baana b'abanene omulimu gumu nga kuliko abantu 5 nenga baana b'abanene abo bowulya baleekaana nti Anita Amongo tulwanyisa bukenuzi ng'omwana wo wamutwala n'omuwa Anita Amongo amuwa omulimu ng'omuwadde order kakati ffe abaludde wano ku kyalo tulengera era tulina ebintu bingi bye tulengera yo ani okwata ani olekaani kuba buli gw'otunulako mubbi atabba directly abba indirectly omanyi kyebayi ekiri mu gundi ekimanyi bagiyita procurement offices eyo procurement offices za government kyekiriyo omanyi kyekiri mu procurement offices omanyi ekiri mu office of the prime minister obugundi bwe bateekawo ne sente ziyitira yeeyo omanyi ekitambulira mu zino ze bayita supplementaries ze baleeta ku parliament nowulira mwe mulaba basajja kuzimba za apartment nti ne mu bitoogo kati bazimbamu ne mwebuuza nti ono omusajja yakola afe gye tutajja ssente omanyi ekiri ku nnyanja abasajja abo bali ku nnyanja kye beekola obubbi obuli yeeyo ng'olina okuvujjirira ssente abo be baateekayo busimanyi bakuuma nnyanja osobole okuvubirako kakati ffe tubireka n'ogenda mu national referral genda ku mu national referral yaffe y'emulago Obote gyalekawo olabe ekiriyo kakati ffe tusirika ne tugamba nti yes bano weebali Balamu bagenda kulwanako kati nze Balamu mugeraageranyanga n'omusajja ayagala taata we naye nga taata yakonziba n'amusitulanga n'amufulumyako mu kasana n'amulabirira bazze bagita kadaism naye boba na where are your other colleagues Balamu anti kyenkugambye gavumenti erimu bantu basatu ompadde abantu basatu gavumenti erimu bantu basatu goloweza bakola nabo basanyufu
ng'otandise okuyingirira emaali yaabwe bamisa abalala basanyufu golowooza obwo obugagga bwabo nga boolabawo abayiweezo zaakedi ze muyitako ezo ne muwaana ne mugenda mu mafaamu ago ge bataddewo nga ssente zammwe ze babba tulina baminisita si 8 oba mu babiri gwe kyogamba mu gavumenti wakyo baminisita bana bokka b'oyogerako bonjogera upulira oyogera ku ekitiibwa Balamu ow'ekitiibwa Nameere n'ow'ekitiibwa Balyomunsi ne byamukama ate Balyomunsi yakozeyo kamu kambalala 82 tubatusigaza 78 where are the 78 ministers other ministers I thought as the cabinet should have been a universal operation nga buli minister de na deri buli minister de na deri ow'ebyobulimi adde naabuuza minister wakyo omulala waki owa fisheries naye ng'abuuza why do you think the rest are silent? Why are they quiet? They are quiet kubanga bajja kutomera bakama baabwe bakama baabwe be banyini ezo ddiiru nalina ettamala emirundi omugenzi entebe eyo modde mwe yatuulanga bambi nanga nti waliwo omusajja omu gavumenti yaleeranisa enguzi naye nga buli bwagezaako bwagenda bwati in fact yampa ekyokulabirako naga bw'obanga oli muyizi ng'oyigga embwa neekukulembera ng'enoonya ogigoba egenda ogenda okulaba ekomawo mu magulu go omanya nti kyerabyeyo eri kizibu nnyo tesobola kyeŋŋanga olumu naye eyinza okuba nga teraba gyeraga negamba genda weeyigire nkomyewo genda weeyigire kati gw'oli eri otudde bano bogamba genda mulwanyisa obulyake obaddewo emyaka 4 bano be wakaleeta bogamba genda mulwanyisa obulyake nabo bakomawo mu magulu go ne bagamba kasita omusaala gwaffe gujja ne basitambaawo mu magulu go bo bakole ki obaddewo emyaka 4 osiga ensigo muleeta bino simanyi bigombo simanyi prosperity for all ngeri abakalamoja bafanjala tusobola nakubateerawo yadde kalimiro naye ng'okimanyi nakuwako ku report ne UN egirina nti Karamoja y'emu ku bitundu ebisinga kati obugagga mu nsi yonna ogambye Karamoja esingamu gendo benoonyeze bakomawo nabo ne basitama mu magulu gole ne bagamba gendo benoonyeze naffe twakajjo yagala tukole ekitandikire ku Minister Chris Baryomunsi was shocked bwe yagenze mu ddwaliro Embarara n'alaba embeera abantu abalwadde mbajjanjabirwa nagamba this is unbelievable yasanze abasawo tebaliyo yasanze abalwadde bali bubi bali ku ttaka olabye Minister Balamu byali mukola walabye Minister bya mukama ku nguudo enteekateeka ya gavumenti eno empya mu kulwanyisa obulyake ne mu kutuusa obuweereza mu bantu kye bali mu kukola kati n'okulondoola kinaavaamu ebibala n'akalungi sooka njagala kubeebaza abagezaako kyemugezaako okukola naye nga it is too late kansa wammwe mu NRM mu gavumenti yammwe ali ku level esembayo mufe level esembayo muntu bamugamba nti kansa ali ku level esembayo babanga gwe bagamba nti teekateeka amafaago bamaziika go kakati kyemugezaako okukola terminal cancer oluse ku terminal stage muli ku terminal stage ya gavumenti yammwe ate kyemukolako ffe tukuyita kwefulukuta no minister yeewunyiza oyo mulya bisiike ali kukudaala is just a mocker ali kukudaala are you new in your government of NRM Mukulu Baryomunsi, are you new in your government of NRM? No, he was shocked. Over which shock? When he visited. Bulijjo liruddawa. Kubanga bino twagezangako kubibabuulira. Ne mutuyita abalabe bamwe, you called us your enemies. We used to tell you nti waliwo ekitatambula eno. Kyoyagala okuŋŋamba Baryomunsi yafuuse eggulo minisita. Lwaki kati yeefuula mbu bw'abiraba? He has been a minister for so long. And secondly comes from Western Uganda. Awosiwa itanga agende wabwe.
waliwo kye bayita collective responsibility nti nga minister ate omuganzi ali wano ku lujjuliro kubanga naye mu Kaludaya yali baddenga nga agende wabwe bwaba agende Kinkizi ayita ggulu ayitaawo wayita lwaki kati mwe muba shocked why is it that now there is a lot of excitement about fighting corruption? Where have these people been for so long? babaddewo ebbanga lyonna mubaddewa muli basama nti babagobye South Africa tikakati abasawusi bakomyewo wano ne babawe ebifo n'olwekyo batandika okutambula balabe. So I'm not excited. Boboko n'ekyokola temwalisenga na bakamera tumuyita bulingi wammwe teri basawo mbera bweti badde abo munna gye muveeyo si gye muveeyo yagudde bugwi yagwatya kati olaba ebembalala bafaanana bwe bati ogenda kene waffe teri afaayo kubeeyo olumu batyatyako bawulira obugombe nga buyitawo bugendeyo mu nsiko zammwe gye muva ne bagamba oboza omusajja anakyamako wano oba kamuruka kene kafuna akabenje naye olaba ewafaanana bwe bati kuba mmwe mwatugamba mu simu yamwe nga mukomo mwatugamba protecting the gains ne tubabuuza which gains kwa malwaliro gafa ono ali ku makubo naye tulaba yeziribanga mbu watandika yagala na kutandika kwekwatira bitiyo ayiwe chorus byamukama bwaka abambu bamafia bagala kumumeketa yange bamafia bagala kumusanyawo kakati twakugamba bosanga ng'omukadde aludde ku kyalo n'omulaba nga yanule mwanyi ku ssaawa 6 naye nga tolabayo nkuba nagaliro ayi kanyanule mwanyi zange abaako n'akale kalengedde n'amanya nti akalaako okalaba katunudde nakaseeta akalaako okalaba katunudde kaasa ng'ombe enkuba eteeka okutonya naye ate waliwo ebiro ebijja n'abiraba naga amuteekeeyo emwanyi zaffe yadde obudde buba bugenze naga muzirekeeyo enkuba tejja kutonya kakati ekintu bali omunsi kyakola tetujja kumuvumirira ne banne be bali mu kukola mbu balwanyisa corruption but it's too late kubanga bakama ate mugende empola mujja kuyingira mu diiru z'abakama bammwe babamekete. Why do you think it's too late? I thought corruption is corruption. Poor service deliveries. For example, lwaki abasawo tebali badde mu ddwaliro nga balina okubeerayo? They are protecting their gains nabo protecting against zaabwe bye twababuuliranga waliwo issues ezimu eziri national character kati kineetagisa kuba wakibiina gundi okusobola okuwuliriza twabagamba nze nagende w'omusajja akulya National Medical Stores Entebbe ne tumubuuza nti sebo tuzze wano ng'omubaka wa parliament eddagala buli lunaku muli fulumye era tubawa buwumbi butabalika naye kijja kitya nti mu ddwaliro lya gavumenti temuliimu ddagala omulwadde n'abeera wali naye nga buli wagenda olina kuwaayo kaddagala kati n'obutaboto mu bawandiika bateekawo zino zonna Health Center for naffe balutamaguzi n'ogenda nga kati wenkubuulidde ntandise nakuga nti nze emifaliso gye nawa mu ddwaliro ly'Essemuto Health Center for abafere baagijjayo ne bajjako amannya gange kati ate abamu ku bo ne bambuulya naye ng'omufeera ajjayo emifaliso ali mulya awaana gavumenti ebeewo nnyo kakati ebyo mukyalaba ate ebirala bingi nnyo Ssemukulu bali omunsi wabadde ku mbalala national referral si gye yabaddeko kakati tuukako eri wansi olaba wano embalala ewammwe wano kuba mmwe abasinga mmwe muli mu kulya mmwe bannyini luwombo naye tuukako eri eyo ewunyole eyo Nakaseke eyo otuuke eyo ekyankwanzi eyo gye mugenda ne muli emicomo ne mwogero oluddica lwammwe kakati otuukeko eyo munda ekiboga eyo mu malwaliro gayo eyo Oboteke yatulekera ojja kukomawo ng'okutekula tuukako kuli ewaffe wano Nakaseke Obotere yatulekera niwaliwo eddala eryekapeeka natwalayo emifaliso n'enjibawa liri awo ekapeeka awo nembawo emifaliso nenasanga n'abakazi tebalina we bazaalira nembagulira ekitanda abakyala kwe bazaalira ng'akatanda akaliwo baali bakatega nkondo ya muti gwa muwogo omukazi asobole okuzaalira kakati ebintu bikyali bingi I'm very sorry sijja kubanenya kyemuliko mukikola mutima nga nationalist sobola kubavumirira nti ate waki wagenzeeyo eri naye okulaba
naye buli lunaku tubagamba ffe wano tukiraba mbeera ya bulijjo nga kati okuwamba abantu sinomo okyawulira ffe tukyagamba nti firi gundi twabivaako kubanga kakati ekibi bwe kifuuka nomo mu community mukita nga ku mirembe gy'ekinaana okutta abantu ne kati okutta abantu okubuzaawo okubba okuwamba okukola effujjo nondaga feesi ya Munnayuganda munnange yonna nga mwamukubye mujjamu amannyo ndabye omusajja sibamuyita Kabaaya nga bamukubye ne bamujjamu amannyo yenna nga ajjudde omusaayi kati yazadde nalaba abavubuka babakwata ekiro nga bangi nnyo nga bamugamba alina 5 gwe tuta nga bangi nnyo musime babakwata idol wali ensi ekwata bannyinisi idol citizens of a country. What do you want them to do? Tewaliwo mirimu mwagala bakole ki ewaabwe mututteyo n'abatandika bu small businesses buno naga sijja kubba kantandeko ka small business mwonna mugenze mu bukoona mbu busimayi mukola trade order ne muyingira neyo yonna mu byalo yaleyo munda n'olwekyo mukulu bali omunsinze oli mukwano gwange because we talk ne bano be muli nabo fe tujita political bullying you are not in uni office ngo obadde mupya ngo oli minister kye kisanja kye kisoose nali badde ngamba nti obono upcoming corruption fighter but you've been part of the system for so long. Where have you been for along? Ngamalwalira agogo nagafa kubanga otuula mu cabinet bwe mutuukeyo mu cabinet mwami Museveni mugamba ki ngojeko kuba mu ngalo kwanze nali badde nsubira nti ekituuza cabinet ne tuba wa sente z'omuwo musolo n'otuula esimwe muzita suuvu V8 ne bakwana abasirikale abakukuuma kugendanga mu byalo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo neje batakuzaala ne mutandika okulondoola emirimu gya gavumenti gitambula gitya tugezezzaako tutya okukola coordination as ministers ba cabinet ne bano ba ministers of state ne tusobola okutambuza eggwanga naye olwaleero bw'ojjambu simanyi oteekawo bulingi otwala ab'amawulire bwaki tewabikoze mu kyama because for example minister we yagenze ey'ekiro yagwa bugwi ey'ekiro sawa mukaaga n'asanga ebintu bino wammanga ekisooka kigambibwa nti minister yalaba congestion omujjuzo bye tumugamba kino kiri bwe kityabo olabika bali bwe bati yatenze embeera nkugamba nti oli musama oyefuula mbu congestion wakajja yali takisuubira kino nga takisuubira buli gyali luddawa kye tubagamba nti bwe mubufunanga obukulembeze tetufuddeeyo mu ngeri kije mubufunye kuba abamu bunyakuzi n'obeeraawo okizangako okukirira eri wansi nze okunsanga nga ntambuza ebigere tekitegeeza nti sirina mmotoka waliwo omusajja omu yansangeyo ne mulaba nga alowooza nti naggwamu nga basajja bano baggwamu bubi ne mutunuulira yakulanga otambuza ebigere naye agenda okulaba nga ninye muli pick-up lyange nga wano mu Uganda teri alirina naga akasajja kano ate ng'awulira ng'alowooza siwulira nga yansanga ntamu ne tutambulaawo nga ekitutambuza si lwakuba nti tuli bubi nze okunsanga ewange nga ndi entula tikitegeeza nti sirina ssente zigula nnyama kati ekitutambuza ffe when you a leader ogenda kye bayita ku ground niwebuuza nti abantu betukulembera bo bali batya minister yage panne buli naku bera bweti buli lunaku abantu kyebebuuza nti bwebanga regional bano babalamu banamere nyizo obutabanenya kubanga byavu just coming in office bakajja waawe era nabo balaba era sebo nakusaasidde n'okusaasira ng'ogenda omuntu yenna avumirira balamu kyakola tujja kujjaawo anti wuliriza nze kyenkugana kyo nkireetinga ku kyabali fe ne bwekubadde ndi side eno nga naawe oli side eri twakkiriziganya nti obubbi bubi anti ntwala tujjaawo kakati omukulu ono okutambula awo n'alaba congestion ng'ate naye aveeyo kuba naye wakuluwomba aveeyo naye aveeyo naawe oveeyo sebo mukulu bali omuso oveeyo bulijjo oli luddawa nga tugamba abantu bali bubi olwaleero kiringa minisita w'ebyobulimi bwavaayo ne yeesansabaga nga bamugambye eti Kalamoja wakafa abantu 15 enjala 15 ng'oli agweri n'atondoka enjala can imagine neyeewuunya mbu minisita yeewuunyiza abakalamoja bali okufa enjala okufa obufi naye ekisinga kyembeebazaako nti Kalamoja kizibu okusangayo opposition ng'ali mu bukulembeze congestion
medicine shortages nti eddagala libe kubyambi eddagala teririyo olabe ye wamwe teririyo ngate mwe banyini government minister yakakiraba wakakiraba mwe eddagala teririyo nze navayo n'enchiraising ne mu parliament ne tugenye tusinkana omwami bamuyita Kamabale Entebbe era manyina yatuulirize Entebbe nambuza buli kimu twali babiri nze nembwa tekamwa netuvuga ne yeseba amalwaliro ga government okubanga nga temuli mu ddagala gonna n'abasawo kale tetugayisi gwosasula abasawo kuba buli musawo gwotuuka kaali bubi n'obasaasira olumu twabavumanga n'otuuka mu ddwaliro ng'ebwaffe Nakaseke ng'olaba oleesa omulwadde omusawo taliiwo n'obuddagala obujja simanyi bagiteyo private wing n'obuza eddwaliro lya government libeera mulita private wing basajjamwe eddwaliro lya government libeera mulita private wing simanyire mulagerina etigwa kubuulira nti ekiri emimbali kigira mbu ate ekiri etalusiisi ne mulagerina kubanga bino byonna it is a system it is created basasuza obusengo obumu oba n'omulwaddewo eddwaliro lya government oteekamu otya private wing just wakuba nti nno n'abantu baffe batunuulira omujiji guno gwonna ogutunuulira nze olumu mbeera n'abantu abamu n'eŋŋamba banze nze kaategeera ngulaba omusajja awaanawaana naye olugira olulwalako ng'atandika okusabiriza mbu munsondere naye nga y'omu kubawaaniriza mbu babeewo buli kimu kiri bulungi naye olulwala ng'atandika okusabiriza mbu bansondere naye ng'ate yawaana mbu buli kimu kiri bulungi n'osanga minisita ng'agamba mbu eggwanga liri safe from border to border ne bwe bamuggyako police tirabo badekeeka bawumuleko kubanga tuli safe ng'akuba enduulu mbu ate mumpaddeyo obulamu bwange mwagala banzite mwagala watuka batambula neziki zikajegerezaawe kakati n'omukulu oyo sebo mukulu bali omunsi kano bakakusaliremu okay yogera naye bakakusaliremu kano mukulu bali omunsi okyasiitisa bigere era singa obadde mu nsi y'abantu abategeera baali kuvumya ebivumo ku social media eyo yonna neye wamwe yonna gyova okuvuma kibi temulina bakkiriza kuvuma anti kyenkugambye mu nsi y'abantu abamanyi abaagala ensi yaabwe ebyo genda obikoleleko ennowe ebiriwa ebyo byogamba mbu minisita we Nowe yagenze mu ddwaliro n'asanga kiri eringa naye omukubako kuba singa okuwaana yasiiba ekyankwanzi nga simanyi bagenze basomesa omusangako simanyi beteekako ebisirisaati biriko patriotism ebira simanyi protecting the gains ne protecting the gains ng'olumbe bwe lumuluma balamusondera nga ne bw'omugamba nti olumbe waliwo omusajja omugwe nawe emitwalo 5 nampita Yezu wafuka Yezu mukaseera oli musiraamu Yezu tomumanyi namwe emitwalo 5 ng'olumbe lumutwala nampita Yezu lemuga oyagala kwononeka gwe mununuzi we naye kakati gwe minister atali mupya mu government abaddemu nga buli lunaku ogamba tuleekaana buleekaanyi ng'ogamba these people are just opposing government nga tubawa facts fe abamu tubawa facts lwakuba nti tunoonya bukunkumuka nze nakuwulyako wano for a master of fact nti Museveni akampita ebbanga ddene namugamba you serve the people nze ne mukalulu kange empiseemu n'endaba ekirimu nti ewange baali bazze na kunzita era ne bakolawo special ganga n'amagye ne batwala obuwanguzi bwa emisana naye nali neziribanzeeko nti nzije wamwe mumpe ekyokulya era bw'ojje wange ku kampu Lutamaguzi n'oweewange ena mugamba nti tewali muntu yenna abeera successful nga teyeeteddeewo mirandira gye nga teteddeewo foundation nange nteekawo n'enkola naye mwe mubeera n'abakulembeze ne mubalonda ng'omulimu gwabwe kubawaana kwagala kukomba ngatto zammwe omusajja ono wa kitalo nga tebababuulira kiri ku ground nkugambye kati eyombalala kubajjukira abanere bonna bayitaawo n'obugombe bwabwe nga bagira neetuukako ebitundu ng'ekkalamojja eyo otuukeko eno mu nsonga minisita yalabye poor hygiene mu ddwaliro obucaafu minisita abalwadde ne baga nti n'eddagala erina okuba ery'obwereere atusasuza byo bye tubagamba kanti government put up intelligence neteekawo nti eddagala lyetufulumya buli kaseera kuba zino sente si z'aba ministers zino sente za ggwanga bazijja mu treasury and is accounted for badde nkusubira kukubira minister mu si kubanze nti waakiri mune ojja kunsonyiwa nti waakiri yagenzeyo n'alaba nze ojja kunsonyiwa ne yeewuunya embeera yange simala gakuba mu ngalo ne bwe mukuba mu ngalo nze nsooka kwetegereza kyeyakoze tekyakusanyusiza kati owa poliisi bw'omusanga ng'akola omulimu gwe gwalina okukola ng'owa poliisi okuba mu ngalo gwe mulimu gwe
anti nabatta bisubira ati bisubira ki bye tuogerako bulijjo kubanga mu referral hospital ngeyembarara bwebanga embera bwetyo kiki ekiri mu ate yamwe abali ku luwombo banyini luwombo kiki ekiri ku health center 4 kiki ekiri mu health center 3 nakubuulyako wano nti General Museveni yayisa report nga tuli mu parliament yaffe nga tenagwako neyeewuunya nnyo nti ettaka ly'emulago balitunda batya ne batandika okuteekawo ne pharmacies n'alagire pharmacies zonna eziri emulago bazigyewo baali bazigyewo nzirabayo nekugamba zaabwe no banyini gavumenti atenga president yalagira zabwe gwe kati ziveewo kale gwomanyi kye bayita fountain of honor nawa directive to president yalagidde abeegabire kuba ettaka ly'emulago lyonna balimazeewo lyonna endala bataddeko za apartments zaabwe ery'eddwaliro kuba lyonna bagenze balitemaatema si lyeryoka ettaka lyonna erya gavumenti bagenze balitwala n'erino erya National Referral Hospital mulago bataddewo pharmacy zaabwe eri bwe bamala okujja okukebera nga bakusindika mu pharmacy zaabwe eddagala likujjanja bali liwali n'eddagala eriryosanga mu pharmacy zaabwe nali ate olina kufuna lyabwerere bali gavumenti lyebeweereza amalwaliro ekyo yagala okugamba nti General Museveni ku intelligence gyalina tasobola kumanya babba ddagala eryo lyetuweereza ndoza tamanya nawe minister balye munsi nobanga ewamwe kubako babadde nga tubagamba nti niye tukisanga sente zino zonna zino sente siza Museveni oba government sente zamwe bawi ba musolo parliament ne tuzaapprovinga ziteeke eddagala mu ddwaliro nga n'omuntu oweri wansi oba wekiziba oba wawe koko gwange wa mukwano gwange kaliisa eyo wansi eyo ng'asobola okugenda mu ddwaliro lya government hospital at least ng'asobola okwaccessinga eddagala naye ng'asanga teriiye ennaku ezo waliwo abalwadde waffe Nakaseke abasukaali nga eno government egamba eddagala twaliweereza naye nga mu ddwaliro ly'e Nakaseke n'ery'Essemutonga terituukayo eddagala nga bonna beekozeemu omulimu gwaliwo ne bannaabwe bonna nga batandise okufa kakati gwe minisita bw'ovayo n'oyogera ebyo ebigambo biffe tutwagala na kubawuliriza olumu ensonga lwaki mutulaba mugenda ne muve ne mwogera twaga buli naku tubabuulira mutulabanga opposition mutulabanga abatabaagaliza nze okuvayo ne state nga sigenda kubeera mu ddwaliro ly'embala banjanjabiremu sigenda mu ddwaliro ly'emulago okujjako nga neetaga any special treatment naye mba njogera naawe osobola okulya you act after 40 years oli mu government osobola okujja okulaba ate bw'obeera kweyo national regional referral naye ate amalwaliro gali aga wansi amatono gavumenti agatalina atuukayo kuba mulya bisiike nga minisita tasobola tuuka amalwaliro ga wansi era alambulako gano mulya bisiike takkanye eri wansi taba na budde ne security temukkiriza kugenda eyo naye twagala mukkeko eyo wansi otambuzeeko ne kubigere kwa nawulya baba wano obugaali ovugeko kagaali eyo after all mwagamba Uganda is safe from border to border minister oboti achi ovugeko kagaali otuukeko eyo wansi olabe ekiriyo omanye nti ensi yonna yavunda dda kuba ffe twabagamba nti mu Uganda buli kyokwatako kiboota tewaliiwo kintu kitambula straight forward mu Uganda. Okay, Minister Nanzi wakubye entambula bya Mukama naye yatabukidde bana bali mukola ku Northern Bypass yabawadde wiki emnagamba sale wa wiki emungu ekkubo lizemu okugula nga muli maliriza ba contract nga sebo tugenda kukikola era bange nti it is reportedly opened kati minister yakajja abaddemu mu minister nga state minister fete tukyakyamuukirira kajina nga akyali gundi wa UNRA idi wa UNRA twababuulira nti mu kitongole ky'ebyenguudo babba mu trillions 6 ku report ya parliament trillion 6 manyi kitegeeza waliyo n'omu ali mu komera so kati bino ebyenguudo abakulu baleeta abantu babwe ensonga lwaki balanga emirimu n'osanga nga mulala yagitute naye nga wano bagiranze openly just for legal purposes n'eringa bagigabye kakati minister nze sisobola kwebaza I'm very sorry siri chip bwentyo nja kusooka kulaba ng'osoose n'oggusa enguudo nga 10 olira kuba luno olw'empigi lwe nawulidde mwogerako lwali lwa bilioni 5 500 billion nezisasulwa ne bongeramu endala ne lufuuka 1.7 trillions
nenga zasasulwanga tebalina kye bakolawo kakati omukulu mwami Museveni yagenze n'avaayo n'agamba ekkuba eryo ne bagenze okwekangera abanene be baalirya abanene kankuwe ekyokulabirako kampuni ezo ezibba Uganda z'abanene abo bennyini banyini government really and they are untouchable zikola enguudo zikola enguudo z'abanene mu government are they not foreign companies they are not those foreigners have godfathers here in Uganda who protect them and they use them to steal government money. Gendo obuuze kati wano mu Kampala ani nnyini bu kampuni obo bolaba bukola amakubo go mu Kampala akaguudo ne kamala omwezi gumu ne oyita onolaba katiyo kamu newe baba balukola osanga katiyo kamu n'obusajja bubiri buli awo ate bw'obubiri bwe buba bukuyambire buteekako enfuufufuufu ne buyuwayuwako ne oyiro okuba ku ngalo ne wayitawo omwezi nga oyiro avaawo n'enfuufufuufu who owns those companies goyagala kuŋŋamba nti abakulu bayita mu choppers wansi wano tebala bakola company ezo bakola ngudezo wetuyita we bayita era ne bakimanyi kati oyo minister yazze ne bugubugu bamuyita bugubugu oba bajita arrivalism in the ministry kubane ya abaddeyo tojja kuŋŋamba abadde state minister nanti kati yakugamba nti aluli yawandika amabaluwa nanga ne kati sawa zino yakabwejungira kabwejumbira wali abadde aki abadde wansi w'omuntu kyoyagala okuŋŋamba nti tabadde minister wa byanguudo eriyo minister atali kabwejumbira eriyo minister atali kabwejumbira kubanga ezo embozi bazibaleetera okubakyamuukiriza obadde minister w'ebyenguudo owokubiri. I'm not saying deputy naye owokubiri ate naawe ng'oli omu ku bo abannyini luwombo you are not new and second you were cadre okitegeera sebo ate oyo yali musirikale oyo minisita oyo abadde musirikale teo badde tokimanyi kati omusirikale wakuŋŋaanya intelligence wa bulijjo abanga muntu wa bulijjo kakati twagala kumugamba mu bbanga eritali lyewala ajja kukomawo wanjage natandise okulira nga wanjaga mbu bamafia baagalako anti bakwatako baga nti bagundi be bannyini gavumenti golowooza ani alirizinga ssente ezo ateekako wali ne zibalirizi they are too rich nekyalina okumanya nti we appreciate nga naffe tutandise okulaba ebintu bye nga biri tangible nga tutandika okulaba nti nekkubo tukwatako kuba ebyo si bipya emboozi zezazze nazo si mpya tubadde nga ne baminisa najja n'ogamba leero no kasajja fuba abalina Peter Ogwango bwe yali minister wa economic monetary yakolawo okyo mujjukira nga ataddewo embeera n'alambulawo yakolawo okyo si ono mukwano gwa Anita Amongo babadde batambulira mu kikapu ekimu si oyo Ogwanga mukwano gwa Anita Amongo badde mu kikapu ekimu okuva Karamoja si oyo kakati noono ffe tetukyamuukirira ffe tuva wano mu Buganda waffe tuva Luweero omuntu ava Luweero yenna aba ne 7 senses everyone who comes from Luweero mwabeeno muba ne 5 senses neffe tuba ne 7 senses tetukyakyamuukirira abasajja bazze era ku mulundi guno bagenda kuteekawo ekyenjawulo tumala kukirabako kubanga gavumenti yene etambulidde nnyo ku siyaasa n'ogugamba nti nga gavumenti buli district ogiwadde tractor erimenga enguudo mpaayo district emu gy'otambulamu n'ogamba nti okumanya district eno yanjawulo yo bwe baagiwa tractor zaayo zikola